olina pulaani z'oyinanga nnungi okwate pulaani zo zino ozikwate oziwe Mungu nti Allah subhanahu wa ta'ala Zaituni wabo omwaka guno njagala kukola umura njagala kugenda ku Kaaba ya Allah nkitadde mu bintu byenduubirira nkitadde mu bintu byempulaaningira nkitadde obaolyawo mu bintu byenkerekera ssente bw'oba oyina by'oluubirira gwe wakati wo n'omwami wo nkutukakasa bulungi nti ssente togenda kuzoonoona bwe tunaaba nga tupulaaninga okufunayo puloti y'ettaka okugeza abatannaba kuzimba oba twagala kufunayo mmotoka oba omwana waffe alina okutandika okusoma omwaka ogujja nkakasa bulungi omuntu akyusa enviiri mu buli mwezi ayinza okukendeezaamu omuntu abadde agula olugoye buli mwezi ayinza okukendeezaamu kubanga twafunye ekiruubirirwa ekineneko omuntu olwero bw'abanga apulaninga kutandika kuzimba nnyumba ye essente ze tezikyagenda kugula kyennyanja kiramba n'akirya n'alyamu liiso n'ajjamuoko ebiviiri n'akirekaawo tetukyakisobola era tukyasobola kugamba nti bw'oba olina pulaani ey'okuwasa essente z'ogenda ng'omansamansa ku buwala buli obulala bw'obadde oba oliawo twagala gamba nti okozesa bw'obadde oba oliawo nga obaza odeddereza oba oyogereza kuba okwogereza tekuliiko nnamba naye bw'osalawo nti kaakati Mariyamu gwentwala okimanyi nti ziri ssente ogenda kulekerawo okuzimansamansa kubanga waseetinze obudde muyina kati obudde bwemutambulirako ne Yusufu wooyo so tuli mu kugamba nti obudde okubutunuulira nga tubwetegereza kikulu nnyo era abantu abali time conscious abantu abali good at time management tubalabye nga balina ebintu bingi bye bagenda nga bakutuukako oba oliawo bali bannaffe ate abalagajjala bye batafuna so tukugamba nti time is money. I want to even tell you that time is love. To me, I want to believe that engeri gy'okwatamu obudde mu relationship yo ekwongerako obulungi. Mu butuufu omuntu akwata obudde anyuma okukolagana naye. Omuntu atakwata budde aleeta emitaafu anyiiza anakuwaza atabula. Buuza abaami abalina abakyala nga beekunya. Buuza abaami abalina abakyala nga tebamanyi budde. Buuza abakyala abalina abaami nga tebamanyi budde. Kati olwaleero it is January tugenda kutandika ttaamu. Ne tumanye tulinayo abasajja nga tanaba kulowooza ku school fees. Omwezi gunaaba guggwako tumulabe ng'atandika okupapa. Tumulabe ng'atandika okukola ki? Kuba kati olwaleero omuntu watunudde dda mu akawunti yo mu nfunayo n'olaba ng'ojja kuba ne ssente oba oliawo kitundu kya fees. Era buno obudde bwakukubako masimu ewa headmaster omunyoonyeeko genda onyumyemuuko naye omugambe munnange mbadde nsaba onzikirize ndeete 30%. Okirabye naye tulina abantu nga ttaamu zitandika ttaamu etandika neyeekanga bwekanzi nti holiday eweddeko naye ng'abaana baawumula mu November kubanga baabawumuza mangu aliwoawo simanya Ebola simanya biki baawumula mangu baawumula na mu November December bamumaze waka. January bamumazeewa waka nti omuntu ne bw'abanga yatuleeta niya n'akuŋŋaanya omutwalo gwa ssente buli lunaku aba alina emitwalo 6. Okimanyi nti owandibadde olina emitwalo 6 naye olw'okuba nti obudde buno tetubussaako mulaka tusaba Allah ow'ekitiibwa ffenna atwongere okutegeera ebitonde bye kuba ekitonde budde kirina ebitendo ebyewuunyisa. Ekitonde budde kisookera ddala kyenkanankana ku buli bitonde